mu bulumi obungi n'ensalawo ngambe kangende ewa Mooti naye ng'ate ne Ssebatta nabadde mwagala. Abantu ba arguments abantu ze bakola ate yalina ensonga yaabwe. Nze nyinza okubawa maybe gwe nawuliriza ennyo simanyi naye abantu balina nawe osobola okubeera bejja nomujjira kumpeereza message. Abantu balina comparison nga tulina big three ya Bobi Wine, Bebe Cool, Chameleone. Osanga buli omu ng'akola arrangement eri nagamba nze Chameleone yansingira Bobi Wine n'addako Bebe Cool n'asembayo. Oli najja n'agamba nze Chameleone yansingira Bobi Wine n'addako Bebe Cool n'asembayo. Oli najja n'akola arrangement n'agamba nze Bebe Cool yansingira Chameleone n'addako Bobi Wine n'asembera. Buli omu alina arrangement ye. Kati naye waliwo ne big three y'abayimbi abo baakadongo kamu okuli Hamani Basudde, Lord Fred Ssebatta ne Kafeero. Kati ojja kusanga abasinga bagamba nti nze Kafeero yansingira Ssebatta n'addako Basudde. Oli n'agamba nti nze Ssebatta yansingira Basudde n'addako Kafeero n'addako. Kakati buli omu awa arrangement eyiye. Personally, Ssebatta is my best. Ye kunze nga nze. Olwakuba abalala kuba kati gyosanga Basudde yafa 97, yes 97. Kafeero yafudde at least mu nkumi. Yafudde mu 2000. Kakati I'm not sure yava 26 ndowooza. I think yafa 26-25. Kati ye yali asesseeko okujja eno mu maaso. Ssebatta abadde akyaliwo. Lwakuba ekibaawula bonna era emirimu gyabwe egy'amaanyi giri between ndowooza oyinza ogibala kuva 29 nga mu 9 n'okwambuka eri waggulu. Yewali ennyimba ez'amaanyi zogamba ezo ennyimba z'amaanyi. Kitegeeza nti mu time ya competition bonna baakola ki? Baaliwo. So Lord Fred Ssebatta yabadde Kampala na Serena Hotel. Njagala okwebaza ekisooka abaana abagambye nti kantwale maama. Waliwo show yali show yaani yali ya Misa Kisemakula yali ya Luuna Mubiru. Ndoza yali ya Luuna. Abaana mwe baleeta bazadde baabwe nga baleese bazadde baabwe bangi. Kati yena ate nakulabidde abantu babadde bangi abazadde babadde bangi. Kyokka ate nga n'abavubuka bangi. Jagenza okwera ndoza sawa nga 9 nga tulina okusobola kujja tiketi ya Ssebatta kyokka nga Ssebatta baali bamuseera. So this explains amaanyi ga Lord Fred Ssebatta mu ndongoye gyakubye. Ate era kyeno neetuukira mu kaseera akalungi nga abayimbi nga Lord Fred Ssebatta olumu batandise okuggwamu amaanyi lwansonga nti ojja kusanga nga tisaawa zino ku Christmas olwa ekika ky'abantu abagenda mu ndongo olw'ekika ky'abayimbi abaliwo ojja kusanga nga booking za Ssebatta ntono. Si lwakuba nti talina ndongo naye lwakuba oli ali mu kubala bavubuka. Bw'aba ali mu kubala bavubuka bayinza okuba tebali mu ku-associatinga mulungi na ndongo ye agenda okumaliza nga ali left out. Kakati ebivvulu bwe biti n'alabako ku bantu nga bangi nzikiriza nti kiyinza okuba nga Ssebatta has had moments because abaddewo emyaka 42 myaka mingi nnyo agenda n'afuna ekitiibwa kya Lord. Lord Fred Ssebatta yali akubyeko Nakivubo muntu ago musululu mmoja nga yali ku posta lozo kipasera wembazi guni zange sibikozi zange simbi yali ku ddole ya mwana abikozeeko n'afulumya tepu abali mu bisera bya tepu n'agifulumya bakasiwikira nga batunziza kopi ne batunda tepu almost lunaku lulama ne ziggwawo. So records azikoze naye ndowooza nti record mu kaseera koyinza okulowooza nti mu kaseera kakawungeezi moment eyinza okuba ekyasinza okubeera ennene eno ng'alaba abantu bonna bazze abavubuka abakadde abali wakati awo ninga bonna baselebrating ekintu kimu Lord Fred Ssebatta. I believe buli muntu yenna ng'akoze nga almost buli kimu akifunye wakali mwami Ssebatta kituufu sente mu Kivvulu yazifunye naye yali azifunyeeko oba n'okuba nazo azikola ki azirina. Kati kye yeetaaga kwe kufiiringa nti ebyo byakoze biri appreciated, abantu babisiima, abantu bamwagala, abantu tomumanyi myaka gy'oyinza okuba nga oyongedde ku Ssebatta. So ekyo kyekyabadde ku Serena olunaku olw'ejjo ng'abantu bazze okuselebringa Lord Fred Ssebatta. Ate naye bwe yazze omanyi ekyawula abayimbi bakadonka mu Uganda balina ebika ebyenjawulo naye Ssebatta nze njukira okusobola okulaba ku Kivvulu kya Ssebatta mukadde yantwala mu Kivvulu kya Mama Mirembe kyali abo twalina Masuba yali alina baliyita Mama Mirembe kyekivvulu kinasooka ogendamu ekya Ssebatta. Naye nga Ssebatta aluka show yo okuva weetandikira ku muyimbi wa upcoming ajja paka
kwatuukira ku limba lwa Maama Mirembe olw'abaleese ng'aluka ekintu kimu Maama Mirembe naye ate ng'ennyimba zaalukirako zibaddewo. Actually nze simanya saagala kikonfaminga naye ndowooza nti abantu abakola production z'abayimbi ne bannakatemba kiyinza okuba nga idea esinga eva wa Ssebatta kubanga ekyo kyakola ate ng'akozesa abantu be abayimbi be bazannyi be ne bakola production. Simuba mujjukira twali mu covid wano nga ebivu tebinakkirizibwa kuggulwawo twakola wano surely ku 31st twalina Road Trade Ssebatta twalina Maddox Matimba. Ssebatta yasooka ndowooza yasooka najja n'akuba Maddox najja n'aggalawo. I think it was one of our best covid concerts. So olunaku olw'ejjo lwabadde lunaku lwa kujja kulaba show eri packed ng'endongo mweri ng'ebivuga mwebiri nga okuzannya mwekuli oseka bw'onyumirwa. So everyone who turned up tosobola kumusangayo n'agamba nti tebyannyumidde okuleka nga yabadde alinamu obuzibuzibu. Sooka otuwe ku kyabadde wa Road Trade Ssebatta.